Tendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde, era njagala okusiima nnyo nnyini ddala Mukama waffe Yesu Kristo olw'okubeera nga atuganyiza okubeera nga tuli bakozi wamu naye. Wamu njagala okusiima gwena atwala eddaala ery'okuba nga weekuumira mu byawandiikibwa n'okuba nga wekkaanya ensonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero nga bulijjo amannya Mazima Kenneth nga tugenda kuba nga tweyongerayo n'essomo lyaffe lye twatandikako ebbanga eritali lya wala, ng'era twatandika ku ssomo lino eryogera ku kitabo eky'Abakolinso ekisookera ddala nga twekkaanya ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, wamu n'okubeera nga tugaziya amakulu ag'enjawulo ago ge tugwanidde okuba nga tuyiga mu ebyo ebyawandiikibwa. Gweno omunanga ayinza okuba nga gwe mulundi gwe ogusookedde ddala, oyinza okwebuuza nti lwaki tukola bwe tutyo. Ensomesa ennungi eya Bayibuli kwekakasiza ddala nti gwe nange tutwala eddaala ery'okuba nga tufuna oba tunnyonnyoka ensonga mu bulambulukufu bwayo. So kiba kitegeeza nti nno bw'obanga onannyonnyoka bulungi ensonga, kiba kikugwanidde okubeera nga ensonga eno ogiviira ddala ku ntandikwa yaayo n'olabira ddala wa gyekola ki gyeggweera. So yeyo ensonga enkulu. Abantu abasinga bagamba nti omuntu osobola otya okubeera nga oli enjovu ogimalawo. Engeri ey'enjawulo eyo y'okubeera nga olya kifi ku kifi mpola mpola okubeera nga ogiggusa. Twena ngeri yonna gy'oyinza kubeera nga ogimalawo nga tutandise mpola mpola. So n'ensonga zino ez'enjawulo eziri mu byawandiikibwa okubeera nga tuzinnyonnyokera ddala bulungi, kiba kigwanidde nti gwe nange tusukkuluma eddaala ery'okugamba bugambi nti Bayibuli egamba bw'eti egamba bw'eti, ne tutakkiriza Bayibuli yennyini ekole ki yeeyogerere, kubanga ebintu byonna ebigwanidde okuba nga bitegeerebwa Bayibuli ebitulagira ddala. Era omuntu singa aba asomesezza nga ensonga agigoberera mu bulambulukufu bwayo, tewaliwo ngeri yonna abantu gye bayinza sigala nga balina biki ebibuuzo ku nsonga ez'enjawulo ezibuuzibwa abantu ab'enjawulo. So olunaku olwo tuli bakutunuulira essuula ey'omusanvu, ng'era essuula ey'omusanvu ebimu ku bintu ebikulu tulina osuubiramu by'ensonga Pawulo gy'anyweza ekwata ku bufumbo n'abo abatali bafumbo. Ebufunze tusobola okugamba ensonga ey'abafumbo n'abo abatali bafumbo. So atandika mu ssuula eyennyini ey'omusanvu onyo olusookera ddala ng'agamba nti now the matters that you wrote about, nti eri ensonga ze mwawandiika, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. Mwampandiikira nga mugamba nti kirungi era kigwanidde omusajja obutaba na mbeera yonna yakwegatta na mukyala. So tujjukira ddala bulungi okutandika ddala mu ssuula esookera ddala nti Pawulo mwene yali mu kifo kino ekya Kolinso, yali taliiwo wabula yali mu kitundu eky'enjawulo, ne wabaawo embeera ez'enjawulo ezaali mu masekkati g'abantu abaali mu kkanisa ey'Abakolinso, wamu okutwalibwamu ekifo mwennyini ekkanisa eyo mwe yali esangibwa. Era tutegeerera ddala bino nga tutunuulira ne Bakolinso esooka essuula ey'okuna onyulo 17, Pawulo ng'agamba nti newankubadde yali talina Bakolinso, naye yali ateeseteese okubasindikira Timoseewo okubeera nga abajjukiza ensonga zonna Pawulo ze yali agenda mu maaso n'okusomesa mu makanisa gonna, wamu Timoseewo n'okubannyonnyola obulamu obwa Pawulo mu makanisa gonna. So batandika nga bagamba ensonga egamba nti kigwanidde mu ngeri emu oba endala omusajja okubaako engeri yonna gyegatta n'omukyala, oba tusobola okugamba nti kituufu okubeera nga omusajja awasa mu biro nga bino ekkanisa byerimu, kubanga baamuwandiika n'ekigendererwa eky'okubeera nga baali beebuuza okuwabula kwe
ate era n'amagezi ge baali bagwanidde okubeera nga bakola ki nga bafiibwako. Naye ebintu eby'omunda ennyo ebikwatagana n'ekibuuzo kino nabyo singa oba obyekkaanyiza bulungi ebyafaayo biraga nti mu kitundu ekya Kolinto mwalimu obubondo bwa mirundi ebiri. Akabondo akakulu nga kakulibwa abantu abali bagamba tikyete kigwanidde omuntu okubeera ng'akola ki ng'awasa oba omukyalo okubeera ng'afumbirwa, ate nobeerawo n'akabondo akalala kali kagamba nti kigwanidde okusinziira ku nkola ey'Ekiyudaaya omuvubuka oba omwami atawasa oyo abeera mwami wa kivume nnyo nnyini ddala, kubanga ku myaka 2 omuntu singa mu Buyudaaya abeera nga tawasiza aba alowoozebwa okubeera nga si muntu mulungi oba si muntu gw'osobola ogamba nti wa buvunaanyizibwa ekimala. So Abayudaaya baali kitundu ku kabondo akagamba nti okuwasa ye weewaawo, kubanga ebyafaayo byonna eby'endagaano enkadde biraga nti obufumbo bwateekebwawo Katonda era tebulina kibi kibuliko. Ate akabondo akalala kano akabannamawanga oba be twandiise Abakolinso Abayonaani nga bo bagenda mu maaso n'ogamba nti ensonga y'okuwasa si nnungi, kuba singa otunuulira ebiro bye tulimu mulimu embeera etali nnungi, simanyi buno bwenzi, simanyi kuno okuyiganyizibwa, simanyi kino ne kino. So kati byaki okubeera ng'owasa omuntu gw'onaakola ki gw'onaalekawo olunaku olw'enkya. Olunyi olwokubiri Bayibuli egamba mu Bakolinso ekisooka Esula 7:2, but since sexual immorality is occurring, Pawulo abaddamu nga bagamba nti kubanga embeera ey'obukaba erabise mu masekkati ag'ekifo ekyo kye mulimu, kigwanidde buli muntu yenna, buli mwami yenna okubeera ne mukyala we, ate n'omukyala kimugwanidde okubeera n'omwami we. So mu ngeri emu bendera kisobola okuba nga tuddamu wano Pawulo alaga nti obufumbo bwanukula nnyo eri embeera ey'obukaba. So mu ngeri emu nakisobola okugamano obufumbo bwe busobola okubeera nga buwera embeera ey'obukaba eyali esingira ddala okubeera nga egenda mu maaso n'okuba nga erabikira mu bantu abataali mu bufumbo ng'ate tebamanyidde ddala kituufu kyakola ki kyakubeera nga bakola. So n'agenda mu maaso ng'alaga nti olw'embeera eno eriwo kigwanidde buli musajja okuba ne mukyala we, ate na buli mukazi okubeera ne musajja we. Wabula akagambo akalala akakulu ak'okufaako wano, Pawulo agaana ekirowoozo eky'abasajja okuba n'abakazi abangi, ate era agaana ekirowoozo eky'abakazi okuba n'abasajja abangi. Kyava agamba nti buli musajja kimugwanidde okubeera ne mukazi we, ate n'omukazi kimugwanidde okubeera ne musajja. So enjigiriza yonna gy'omanyi nga esukkulumya oba mu ngeri emu oba endala ewebbeetu newankubadde abantu bali mu madiini gaabwe ne baweebwa akaaganya ak'okwonoona nga beekweka wansi w'eddiini yaabwe, nti omusajja asobola okubeera n'abakazi asukka mu omu, ekintu ekyo kikyamu era oba bulumbaganyi eri ekirowoozo kya Katonda, eri ekigambo kya Katonda. Bayibuli tekikkiriza ddala. So kitegeeza nti oyo gwe nange ensonga ey'obufumbo omutume alaga nsonga nungi mu masekkati g'abantu abayinza okuba nga bali mu kunyigirizibwa, bali mu mbeera ey'okubeera nga embeera ey'obukaba yebeetoolodde. Naye n'ekirala ekikulu eky'okufiibwako nti gwe ssebo oba nnyabo ampuliriza, kanneekubireko nnyo ku sayidi ey'abassebo nga sinagenda ku sayidi y'abannyabo, nti tulina okubeera nga tulina ebiruubirirwa eby'amazima lwaki gwe owasa ate lwaki gwe owasibwa. Leero nako olwaleero abantu abasinga bawasa kubeera nga beekolera linnya, beefunira ekitiibwa mu bitundu mwe bava, mu famire gye bava, ku mirimu gye bakolera n'ebintu ebyenjawulo. So bwe kiba nga kyekyo ekiruubirirwa ky'omuntu okugamba nti anaawasa, kiba kiruubirirwa kikyamu. Ate abamu bawasa nga banoonya funa bya nsimbi, kubanga osobola osanga
oli awasiza omukyala ng'omukyala ava mu maka magagga n'amanyi nti awo ninako engeri emu endala giyinza okugabana ku bugagga obw'omukyala ono oba buva mu famire yaabwe. Ate n'abakyala basobola ofumbira omuntu olw'embeerera nga ya ngeri yeeyo yeemu. Naye engeri entuufu eya Bayibuli omuntu alina kuwasa nga agulumiza ekitiibwa kya Katonda nti mu byonna Katonda tayagala twonoone. Kati abo bayinza okuba nga balina embeera ey'okunyigirizibwa nga tebasobola kuyimirira ku lwabwe. Bayibuli eraga nti omuntu oba bawasiza kirina kubeera ku lwakubeera nga omuntu akulembeza erinnya oba akulembeza ekitiibwa ekya Katonda. Kwa lubereberye ye yatonda omwami n'atonda n'omukyala n'alaga n'ebibeerawo nti omwami anaaleka kitaawe ne nnyina n'agenda ne yeegatta ku mukazi we era ne bafuuka kimu. So ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala. Tetulina kubeera nga abatannaba kuwasa banoonya engeri gye basobola okwogerwako mu famire zaabwe, mu bika byabwe, ku mirimu gyabwe, mu bitundu mwe bava nti basajja ba kitiibwa. Bangi bawasiza ne boogerwako okubanga basajja ba kitiibwa naye nga tebatya Katonda, naye nga tebamugulumiza mu bintu bye bakola ne mu bufumbo bwabwe. Esula ey'okumeka ey'omusanvu olwokusatu Pawulo agenda maaso n'agamba the husband should fulfill his marital duty to his wife, ti omwami kimugwanidde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obw'obufumbo eri mukyala we, era n'omukyala kimugwanidde otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obw'obufumbo eri omwami we. So kitegeeza nti mu bibuuzo ebibuuzibwa bano abayitibwa Abakolinso tusobola okugamba mu ngeri emu oba endala nti mu kuba balina obubondo bw'emirundi ebiri mu Bakolinso, akabondo akasooka ddala nga kagaana obufumbo, akokubiri nga kabusemba, kirowoozebwa nti bano abaali nnyo mu kabondo ak'okubanga tewaliwo mbeera ekkirizibwa yakwasa balina engeri gye beesuulirayo ogwannaggamba ne babeera nga tebafudde nti ne bwe baafuna abakyala baabwe mu ngeri emu oba endala oba n'abakyala bwe baafuna abaami baabwe baali tebagenda mu maaso n'okubaako ensonga ezo ez'obufumbo okubeera nga bakola batya bazikwataganya oba nga bazituukiriza. Kati Pawulo ateeka essira ku buvunaanyizibwa obw'omuggundu obuli wakati w'omwami n'omukyala kubanga tebakyali mu mbeera y'abantu abalowoozebwa okubeera nga si bafumbo, okubeera nga beenyigira mu mbeera ey'okubeera nga beeweerezenganya mu mbeera ey'obufumbo. N'alagira ddala nti mu bufumbo kibi nnyo okubeera kikyamu omuntu okubeera nga aleetera munneewe okujula. So eyo tusobola okugamba nti emu ku nsonga Abakolinso gye baamuwandiikira nga yali mu ngeri ya kibuuzo nga kyali kigwanidde omutume okwanukula ensonga eyo. Ate ssebo bannya bampuliriza zino z'ensonga ze zimu ezirabikidde mu bufumbo obw'abantu ab'enjawulo. Abantu baafumbiriganwa naye beeyisanga abatali baki bafumbo, basobola okukkaanya ku nsonga eno ne bakkaanya ku nsonga eri, naye waliwo obukulu bwa byonna kubanga abaana tebasobola kuzaalibwa awatali mbeera ya kubeera nga buli omu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri mukyala we n'omukyala otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri omwami we. So embeera ezo singa owulira ebibuuzo ebiyinza okuba nga biva mu bantu banjawulo, bantu abamu lwa kusirika, abamu lwa buvunaanyizibwa bungi, naye nga ebintu bino ebyogerwako nga bwe kyali luli Katonda yabiganya okuba nga bifuuka kitundu ku byawandiikibwa okubeera nga ate biddamu ekibuuzo kye kimu eri ffe abazze oluvannyuma nnyo nnyini ddala. Anyweza ensonga eno ey'olunyiriri olwokusatu nga aginyweza n'ensonga ey'olunyiriri olwokuna ng'agamba nti the wife does not have the authority over her own body, nti omukyala talina buyinza eri mubiri gwe, but yields it to her husband, naye awaayo omubiri gwe eri omwami we. In the same way, mu ngeri emu, the husband does not have authority, n'omwami talina buyinza eri mubiri gwe wabula naye aguwaayo eri mukyala we. So ensonga eno Pawulo anyweza kiri kyasoose okulaga nti wabeewo ensonga y'okutuukiriza obuvunaanyizibwa
omwami bw'alina okuba nga awaayo eri mukyala we ate n'omukyala okuwaayo buvunaanyizibwa mu nsonga ey'obufumbo eri omuki omwami we. So mu ngeri emu oba endala alaga nti mu bufumbo obuyinza obw'omwami eri omubiri gwe buweereddwa eri omukyala ate n'obuyinza obw'omukyala eri omubiri gwe buweereddwayo eri omwami we. So lyeryo essira Pawulo lyalaga nti buli omu kitundu ku munneewe nga Bayibuli bweraga nti ababiri beegatta bafuuka omuntu omu. So singa wabeerawo embeera ey'okusika omugwa wano oba wali eri, ensonga eyo eba etegeeza nti nno ababiri bano abali mu kintu kino bayinza okubeera nga mu ngeri emu oba endala tebeetadde wansi ow'obukulu obw'okulamula obw'okubuulirira okw'ekigambo kya Katonda. So ze ensonga ezo Pawulo zaateekako nnyo nnyini essira, kubanga omuntu yaligambye kati ate oba omaze okuwasa muno ate kiki nnyo ekirala. Pawulo alaga nti bino nabyo byennyini birina ebisobola okubivaamu singa bigenda mu maaso n'okubeera nga wabeera embeera ey'okulagajjalira ku nsonga zino Katonda zyateesa nnyo mu magezi ge ng'alaga nti obufumbo singa oba bubaddewo bino kino ne kino kiba kirina okuba nga kikolebwa, kino ne kino kiba tekirina kuba nga kikola kitya nga kikolebwa. Tuyingira mu nnyiriri olwokutaano nga anyweza ensonga eyali evudde mu lunyiriri olwokusatu n'agamba nti do not deprive each other, nti temugenda maaso n'okubeera nga mumaŋŋana except perhaps by the mutual consent, okujjako nga waliwo okukkiriziganya okwawamu olw'akadde akagere nga mwewaddeyo eri essaala, ate oluvannyuma mukomewo mubeere nga mwerezeŋŋanya musobole okubeera nga temukemebwa omulabe sitaani olw'okubeera nga temusobola kwefuga. So ensonga eno Pawulo gy'azimbye okuva mu lunyiriri olwokusatu olwokuna, tulabira ddala lwaki yayogera byayogera mu lunyiriri olwokusatu olw'Omwoyo Mutukuvu, lwaki yayogera byayogera mu lunyiriri olwokuna. Mu bufunze alaga bw'oba otunudde olunyiriri olwokutaano nti tewalina kubeerawo mbeera yonna eri abo abafumbo kati tuba twogera mu region oba mu kitundu eky'Abakolinso abadde balina endowooza egamba nti tewalina kubaawo bufumbo, kasita obeera ng'okiyingiddemu ate teweesanga omuntu atali mufumbo. Obuzibu buli nti bw'oyingira mu kintu nga tosoose kuba ng'oteekebwateekebwa bulungi, ate kiviiramu embeera ey'okubeera nga oyinza obutatuukiriza buvunaanyizibwa eri mukyala oba mwami wo, ate mu ngeri emu oba endala otuuka ne ku ddaala ery'okubeera nga oli mu kyetwandiise obujeemu eri ekyo ekiragiro Bayibuli kyebeekoze ki, Bayibuli kyetaddewo. So Pawulo agamba no embeera eyo terina kola kikubeerawo, era n'alabula ng'alaga nti singa wabeerawo okweyawula okwakadde akawanvu ennyo masekati oba eri abo bafumbo, musobola okuvaamu ebintu ebikyamu, ate ng'ebintu ebikyamu ebyo byali byakusirisibwa ensonga eno eyaki ey'obufumbo. Bayibuli eraze singa wabeerawo embeera yonna ey'okweyawula, okweyawula kubeere kwa kaseera buseera. Kati ffe mu magezi gaffe tusobola okugamba lwaki omutume bino abiremerako, tusobola okugamba nti tewaliwo kirala kyakwogerako, omutume yasomesa ku bintu bingi nnyo, naye kino nakyo kyali kimu ku nsonga ezaali zeetaagisibwa okuba nga ziteekebwako nnyo nnyini essira. Nga lwaki atulaga nti singa babaddewo akadde nga kagenderere kawanvu, nga tewaliwo mbeera eno y'abantu kuddamu kubeera nga buli omu atuukiza obuvunaanyizibwa bwe eri munneewe, kisobola okuvaamu embeera eyaki ey'ekikemo, ng'ate obufumbo bwakkirizibwa okubeera nga embeera eyo ey'abantu okukemebwa okuba nga batandika okuwamma nga banoonyeza eri ekomezebwa mu mbeera ey'okubeera nti buli mwami abeere ne mukyala we, ate na buli mukyala abeere n'omwami we. Bw'otunula olunyiriri olw'omukaaga agamba I say this as Caucasian not as a command. Agamba nti kino nkyogeranga mu mbeera ey'okubeera nga mpa ekirowoozo kyange.
kati bwe tugamba nti Pawulo yali awadde ekirowoozo kye mu luzungu olwo kye tuyita sanctified opinion, omuntu okuwa ekirowoozo nga tekikontana na byawandiikibwa, omuntu okwogera ekintu kiyinza okuba tekina lunyiriri lwogerera ddala nga bw'ayinza okuba ng'akyogedde, naye nga okuyita mu magezi omuntu gayina okuva mu byawandiikibwa, oba olabira ddala nti omuntu oyo tavodde byawandiikibwa, tabiisizaamu ki maaso. Olunyiriri olw'omusanvu, Pawulo agenda maaso n'agamba mu Abakolinso Esula 7:7, agenda maaso n'agamba, I wish that all of you were as I am. Nandyagadde nti mwe mwenna mubeere nga nze. But each of you has his own gift from God. Naye buli muntu sekinoomu mu mmwe alina ekirabo kye okuva eri Katonda. One has this gift, ono alina ekirabo kino, n'oli alina kiri. So mu bufunze Pawulo alaga nti ye tutegeera tutya nti Pawulo teyali mufumbo. Pawulo mu ngeri emu oba endala ekyawandiikibwa kitulaze mu ssuula ey'omusanvu nti teyali mufumbo, era ensonga y'emu gye tulaba mu Bakolinso ekisooka essuula ey'omwenda onyosooka paka olunyiriri olwokusatu. Pawulo alagira ddala nti ye teyali mufumbo, naye agamba nti nze nandyagadde mwe mwenna mubeere nga nze, naye kyenzudde buli omu alina ekirabo kye okuva eri Katonda. So waliwo abafumbo kubanga kirabo okuva eri Katonda, ate nobeerawo n'abo abatannabafumbirwa, akaseera kaabwe n'abamu obutafumbirwa ddala nakyo kirabo okuva eri Katonda. So mu ngeri emu oba endala Pawulo tawakanya ekyo ekyateekebwawo Katonda mu lubereberye, wabulaye ng'omutume agenda maaso n'agamba nti singa kisoboka buli muntu yandibadde nga nze, ng'alina engeri gy'afugamu kwegomba okw'omubiri gwe. Naye mu ngeri emu oba endala Pawulo amala ng'asirisa ensonga ng'agamba nti abatali bafumbo ekyo kirabo, n'abafumbo ekyo nakyo kirabo ekyekisa ekiviira ddala eri ani? Katonda. Olw'omunaana, now to the unmarried, eri abo batannabafumbirwa, the widows, abo banamwandu, I say it is good for them to stay unmarried as I do. Nti eri abo batannabafumbirwa, eri bannamwandu, ngamba nti kirungi eri bo okubeera nga basigala nga si bafumbo nga nze. Lwaki omutume ayogera bw'atyo? Pawulo bw'ayogera ku bantu abatali bafumbo wano anyweza ebintu ebyenjawulo wammanga. Ekisooka, abantu abatali bafumbo batwaliramu abo abaaliko abafumbo ne babeera nga kaakano tebakyali bafumbo, mu ngeri emu oba endala ng'omu afiiriddwako munneewe, ate mu ngeri emu oba endala ayogera kwabo mu biro ebyo byennyininyini nga baali tebakola ki? Tebafumbirwangako. Olunyiriri olw'omwenda, but if they cannot control themselves, naye banga tebasobola kwefuga. Jjukira ensonga gy'awadde eri n'agamba nti nandyagadde mwenna mubeere nga nze. Kitegeeza nti omutume yali atuuse ku ddaala ery'okuba nti yalina obusobozi obw'okwefuga oba obufuga mu ngeri emu oba endala okwegomba kwe, naye kati agamba babatakisobola, they should marry, bawase, for it is better to marry than to burn with passion. Nti bwe batebasobodde bawase okusinga okubeera nga baaka buli omu g'ogamba, buli omu g'olaba ogamba bambi singa oyo abadde wange, singa n'oli wange, singa so mwabo bonna abangi omuntu bayinza okubeera ng'ayakirako. Agamba nti bw'oba nga tosobola kifuga, funayo ogu omu obeere n'omuntu oyo. Olwo kino kye twandiise omuntu okubeera nga amalawo embeera ey'okubeera ng'ayakirako ono n'ayakirako oli aliyanga waawumeme, afuneyo mukyala we, afune omwami we, olwo babeere nga embeera eyo egenda mu maaso n'okola ki? N'okuba nga ekakkanizibwa okuyita mu mbeera ey'obufumbo. So Pawulo mu ngeri emu endala alagira ddala nti kirungi nnyo omuntu okuwasa okusinga ogenda mu maaso n'embeera eyo ey'okwaka, ng'era alaga si mu mbeera emu endala ng'agamba nti tagezaako kulaga nti nno omuntu okuba nga si mufumbo ate kyamaanyi okusinga oyo mufumbo, si kyagezaako kulaga. Yatulaze dda nti waliwo abalina ekirabo kino, waliwo n'abalina kiri, nini wakubadde ye ng'ali mu kiri eky'abo abatali bafumbo, ate naye yeegwanyiza bali okuba nga ye, naye ate amaliza ng'agamba nti
why buli omu alina kyakola kyaweebwa. Olw'ekumi agenda maaso n'agamba to the married I give this command not I, nti eri abafumbo mpa ekiragiro kino si nze wabula mukama waffe, a wife must not be separate from her husband, omukyala tagwanidde kubanga yawukana n'omwami. Kandi ekyakyenjagala otegere nti Pawulo yali mulabirizi mutuufu wa njiri, owali ekirowoozo kye atulaga, ate owali nga mukama waffe mwene yayogedde okuyita mwoyo olw'omwoyo we akulaga nti mukama waffe bw'ati bw'ayogera. Naye tuli mu biro nga abantu abasinga abeeyita abaweereza buli seera boogeza Katonda nga Katonda tayogedde oba Katonda tayogerangako nabo. Mu ngeri emu oba endala baasukuluma oba mu ngeri emu oba endala beeyitiriza ku ebyo ebyawandiikibwa, tebasomesaako ku ebyo ebyawandiikibwa edda otulaga obukulu bwabyo, naye buli seera baagala tutunuulire ebijja oba buli bipya buli seera byagamba nti Katonda ayogedde nabo ate nga tumanyidde ddala bya bulimba. So alaga nti kirungi oba tekigwanidde omukyala okulekaani omwami we. Kati waliwo endowooza eyali mu Bakolinso eragira ddala nti mu ngeri emu oba endala bano Abakolinso balinamu embeera eyali egamba nti kaakano ke mmaze okulokoka nga nali nasangibwa n'omuntu ono nga si mulokole, nsangiddwa n'omuntu ono nga si mulokole, kigwanidde mbeere nga njawukana n'ono omuntu sigale nga siina muntu yenna oba nnoonyeyo omuki mu Kristaayo munnange. Ensonga ezo ssebo bannya bampuliriza mukama waffe yali yazoogerako dda mu Matayo Esula ey'okumin'omwenda olunyiriri lw'okutaano paka olunyiriri lw'omunaana ng'attaanyiza ddala bulungi ng'alaga nti oyo agenze mu maaso n'okubeera nga awasa oba nga atwala omuntu eyayawukana ne bbaawe oba yayawukana ne mukyala we nga bakyaliyo, oyo yeegasse n'oyo eyayawukanizibwa n'omuntu omulala oba eyayawukana n'omuntu omulala abeera mu bwenzi. Kaakati ensonga y'emu Pawulo gy'anyweza eno mu lunyiriri olw'12 ng'agamba nti nno bwe kibeera nga wabaddewo embeera yonna ey'okwawukana, walina okubaawo ebintu bya mirundi ebiri: okunoonya okutabaganyizibwa oba omuntu oyo okusalawo obutakola ki, obutaddamu kuwasa. Gwe ssebo oba nnya bampuliriza ebyo bimanyi leero mu kanisa bino byaviibwako dda. Olunyiriri lw'11 terukyafiibwako nnyini ddala. Oli abeera ne mukyala we nga yatandika ne mu mbeera yonna tubira bwano abeeyita abasumba besitakakasa nti nze basumba okusinziira ebyo byemmanyi mu Bayibuli. Yalekawo mukyala we kubanga mukyala we kaakati yagejerera, mukyala we takyalabika bulungi, mukazi we alina kino alina kiri, n'abamu balekawo baki abaami baabwe kubanga batobye nnyo mu buweereza, teriiwo mbeera yonna ekyuka, n'ebisigadde kwa tesobola kiteeka ku sayidi emu, ne batandika okwefunira abantu abalala ate ne basigala nga bagamba bali mu buweereza. Ekintu ekyo kikyamu. Bw'osoma Timoseewo ekisooka Esula ey'okusatu enyweza bulungi ensonga ez'enjawulo, oyo agamba nti mukulembeze mu kanisa zagwanidde ofaako nnyonnyini ddala. So owatali kutabagana sigala weka. Ekyawula abafumbo kufa kwokka. Naye bwe kibeera kino bino nsonga ddala wabeere nga wanoonyezebwawo embeera eyaki ey'okutabagana. 12 n'agenda maaso ng'alaga nti to the rest I say this I, not the Lord. Eri abasigadde njogera kino nga nze naye saani si mukama. And if any brother has a wife who is not a believer, singa abeera oluganda ayina omukyala atali mukkiriza, and she is willing to live with him, n'abeera nga asaze osigala naye, he must not divorce her. Alaga nti singa kizuulibwa tiwaliwo owooluganda alokose naye ng'asangiddwa nga yafuna oba yali abeera n'omuntu bonna baali si balokole n'enjiri n'ejja gye bali, naye ye omwami n'abeera nga yasoose okulokoka, Bayibuli eraga nti oyo omwami ne tagwanidde kulekawo ki mukyala we kubanga si mulokole. Bayibuli egambye tayawukane ku ye. Olw'13 and if a woman has a husband who is not a believer, n'omukyala bw'abanga yasangiddwa nga yali n'omuntu nga si mulokole ate nga neti yali mulokole, wabula enjiri nejja ne kisangibwa nti omukyala yasoose okulokoka, Pawulo agamba naye tagwanidde kola ki kulekawo muki mwami we. Olw'14 n'agamba for the unbelieving husband, nti kubanga oyo omwami atakkiriza has been sanctified, atukuziddwa okuyita mu mukyala we,
era n'omukyala atali mukkiriza atukuziddwa omwami we omukkiriza, n'olw'ensonga eyo abaana baabwe bali badde nga si batukuvu. So bw'atyo omutume bw'anyweza. So ensonga eno gye njagala nayo tubeere nga tuteekako nyeesira yeeyokuba nti omukyala agambiddwa obutaleka mwami we kubanga enjiri ebabuliddwa bonna oba omu ku bo yasoose okulokoka, n'agambibwa omukyala tugambe yasoose okulokoka obutaleka mwami we. Omutume alaga nti obufumbo obwo obwalimu n'omwami oba bwalimu n'omukyala atali mulokole butukuzibwa omu ku bo omulokole, era n'abaana baabwe batukuzibwa omu ku bo omulokole. Nekitegeeza nti okutukuzibwa kuno tekutegeeza muntu funa bulokozi oli atalokokanga. Kitegeeza nti abantu abo mu ngeri emu oba endala baba bakyasobola okulega ku bugabirizi bwa Katonda, obukuumi bwa Katonda n'ebisigadde, naye ng'ebyo biri ku musingi ogw'okuba nti mu bufumbo mulimu omuntu eyakola ki? Eyalokoka, kuba Katonda yeeyama tanaalabirira abaana be. Ate tumanyi bulungi n'ebyandikwa bitugamba mu Bebulani Esula 13 talitwabulya ate yatakola ki? Talitulekulya. So obugabirizi obwo bujja mu bufumbo obwo n'ebisigadde olw'okuba omu ku bo mu ki? Mufumbo. Kati n'ekirala ekisobola okuba nga no kikulu nnyo kye kino wammanga nti tetulina kutegeera Olunyiriri lw'e14 okubanga lutegeeza nti kubanga omu mufumbo ate omulala si mufumbo nti obulamu bwe butwe bugwanidde okutambula ebbanga lyonna. Baneeno abalokose nga basangiddwa nga babadde n'abantu nga bonna ababiri baali si bafumbo, gwe alokose ogwanidde okutegeera amazima ne gakufuula ow'eddembe, olwo empisa zo zirabisibwe eri omuntu ono atannaba kulokoka. Katonda asobola okukulekayo eyo akuganyiza obeere awo eyo otambulire mu nkula, otambulire mu nnono ez'ekikristaayo, otambulire mu mpisa ez'ekikristaayo, nga noono gwe wabeeranga neeruli nga mwenna temunnalokoka asobola okubeera nga asobola okuweera obujulizi ng'agamba ono gundi nabeeranga naye bwenti ne bwenti, naye ndabidde ddala kuva ku lunaku lwe yalokoka obulamu bwe bwakyuka. Bw'abanga ali mukyala nga tagondera bbaawe agondera bbaawe, bw'abanga ali mwami awuganya mukyala we, tafaayo kutuukiza buvunaanyizibwa bwe, kukuuma famire, kukola n'ebisigadde, n'afuukira ddala omuntu ow'enjawulo ayagala mukyala we, alabire abaana be, alabire amaka ge, akuuma amaka ge. Ebintu bisobola okubeera mu ngeri emu oba endala nga Katonda asobola obikozesa ate n'aleeta n'abalala okubeera nga batukola ki? Bafuna kye tuyita obulokozi, kubanga empisa zaffe nazo kikulu nnyo nnyini ddala. Kyava tulaga waneeno mu Lunyiriri lw'e15 ng'atugamba nti but if the unbeliever lives let it be so, nti nayeyo bw'omusangibwa nga gwe toyabulidde oyo atali mulokole wabula n'asala okwabulya, Bayibuli egamba kibenga bwe kiri, the brother or the sister he is not bound in such circumstances. Tewooluganda omwami oba omukyala tagwandde kubeera ng'ateekebwa mu njegere mu mbeera ng'eyo. God has called us to live in peace. Kwa Katonda atuyise kubeera mu mirembe. So ensonga eno gy'alaga nti singa newankubadde wali atandise ng'agamba nti gwasoose okuloka toleka munnoowo, Bayibuli eraga nti naye singa omala okuloka toli n'agamba nti takyalina kakwate konna kayagala kubanga alina naawe, Bayibuli eraga nti toliiko muki? Musango gwonna. Nejjukira kuno okwawukanyizibwa kulina kubeera nga tekuvudde ku nsobi ng'ereeteddwa ono agamba nti alokose, gwe atalina kuba mu bukyamu, oli talina kwawukana naawe atannalokoka kubanga kati gwagamba nti oli mulokole ate oli mu bikolwa eby'obukaba, gwagamba nti oli mulokole ate olina empisa embi z'otambuliramu nnyo nnyini ddala, omugaana ebintu ebyatugambiddwa wali okusookera ddala nti mwena mutuukiziganyizibwe obuvunaanyizibwa bwammwe eri omwami, tuukiza obuvunaanyizibwa bwe eri omukyala, n'omukyala tuukiza obuvunaanyizibwa bwe eri tolina kutandika tegama ate kazinze kenalokoka gwe tokyasobola kukwata ku mubiri gwange gwe oli mu kyafu, bino ne bino n'ebisigadde. So singa zibeera nga zezo embeera ate era naawe osigala ng'okyali mu kattwako
wabula Pawulo kyalaga nti bwe bwera nga paati ogipuleyinze bulungi ogizanye bulungi, wabula ye n'agamba nti akivuddemu kubanga agamba yayagala nnyo eddiini ya taata we ey'obusiraamu, ey'obukatuliki, obumamoni, obujehovah's witness, obubuda n'obusigadde oba mbeera yakisamize, awo oba tolina kikyamu kyonna ky'oba okoze. Jjukira ssebo bannyo bampuliriza n'ekirala kye njagala otegeere nti mu byawandiikibwa okwawukanyizibwa bwe kubanga kukkiriziddwa kiba kitegeeza nti era ebbeetu libawo eri omuntu okuddamu okukola ki? Okuwasa. So ekyokulabirako ekyangu tugambe nze nfudde mukyala wange asigadde, kiba kisigalidde eriye okusalawo oba yeekuuma bw'atyo oba okusala okola ki? Okufuna omuntu omulala. Singa abeera nga mukyala wange yafudde era kiba kisigalidde eri nze kati okugamba nti ngenda sigala bwentyo kuza abaana bange n'ebisigadde oba okusalawo nenfuna omuntu omulala, kati awo tekiba kikyamu. Naye embeera zino zonna endala zino ze tulaba olunaku olwaleero omukyala wo gy'ali, ensonga zisobola okubeera nga zirimu n'embeera wasobola okubaawo okutabaganyizibwa. Ffenna tumanyi Befeso 4:32 tugamba nga Kristo bwe yatusonyiwa naffe tusonywe. Abakolinso 3:13 egamba nga bwe yatusonyiwa naffe tusonywe. Ebintu ebyo byonna singa obikwasaganya wamu olabira ddala nti tukyasobola okukola ki? Okutabagana ne bannaffe mu mbeera emu endala, naye abamu bayitirira ne batandika okubanga ebyandikwa nga bwe bitulagira babiviirako ddala ne bakola ebyo bikola ki? Ebibanyumira. Abo bali mu mutawaana. Jjukira mu Ssuula 6 alabula ng'agamba abakaba abenzi si bakwingira bwakabaka. So bino abinyweza ng'omusingi gwasimbibwa dda. Gwe tolina kwefuula nti ebyo tobimanyi, tolina kwefuula nti tewatendekebwa bulungi. Noonyereza kasita ogamba oli mu nkolagana ne Mukama waffe, waliwo ebintu ebigwanira okuba nga bikola ki? Bifiibwako ensonga. Lwaki? Buli mukristaayo yenna kyandibadde kirungi ofuna Bayibuli gy'osobola okusoma mu lulimi lw'okola ki? Lw'otegeera. Okay. Bw'otunoonye Lwe-16 agamba, how do you know whether you will save your husband, or how do you know husband whether you will save your wife? Nti bw'osigala addamu era n'anonayo oba n'akimako ku kiri ekintu kyeyatandise nakyo nti musangiddwa mwenna temuli balokole n'enjiri ebuuliddwa omu ku mmwe n'akola kinaalokka. Na lwaki agambe nti bw'oba olokose toleka ate munno oli gobadde naye nga nawe tolina kuloka tomuleka. Agamba omanyi ki nti oba onaaleetera omwami okubeera ng'afuna obulokozi? Omanyi ki oba onaaleetera omukyala ofuna obulokozi? Nejjukira empisa nazo nnyonnyodde. Walina okubaawo empisa eziraga nti omuntu ono akyuse nga ne munno we yennyini gwabeeranga naye nga mwenna temunnalokoka alina ekintu kyasobola okujulira. So bintu bingi bye tumanyidde ddala nga mpisa za nsi, naye ng'omuntu bw'alokoka atandika okulaga empisa ez'ekikristaayo eziviira ddala mu nsomesa y'ebyawandiikibwa, nga noono gwe wasangibwa naye nga mwenna temuli balokole, naye asobola okugamba nti wabeerawo abantu abakyuka. Omuntu oyo yakyuka, yakolanga ABCDEFG, naye omuntu oyo kaakano akola bw'ati ne bw'ati. Olwe-17 agamba nti nevertheless each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned them. Buli muntu yonna asigale nga bw'ali okusinziira nga Mukama waffe bwe yabayita, just as God called them. This is the rule that I lay down in all churches. Kuno kwe kulagira kwentaddewo eri amakanisa gonna. Kati ekyensonga y'e17 oba olunyiriri lw'e17 kinyweza biri byatandise mu lunyiriri olw'e12 ng'okudda waggulu. Olw'okugamba nti singa mba musangiddwa nga mwenna temuli balokole naye omu ku mmwe n'alokoka, sigala ne muno toyawukana naye. Pawulo ekyo kyagezaako era okola ki? Okunyweza ng'alaga ti ssebo bannyabo bw'oba osangiddwa eyo ng'olina omuntu oba mukyalo oba mwami nga tugambe omu ku mmwe alokose omulala n'abeera nga tannaba kulokoka, sigala n'omuntu oyo. Omanyi ki oba Katonda asobola okuyitiramu ggwe okuba nti osazeewo okugondera ebyawandiikibwa? Olwo omusana gwo olwo n'obeera ddala omunnyo eri ono omuntu atannaba kulokoka naye n'agamba waayi olina ekintu ky'olina nange ekyenjagala okufuna.
so agamba buli omu asigale nga bwali, omuzungu asigale nga muzungu takyusa kala ye, omuddugavu asigale nga muddugavu tokyusa naawe kalayo nzirugavu, omukyoli sigala nga oli mukyoli, omuganda nga oli muganda, omuvandimwe sigala nga oli muvandimwe, n'atali muvandimwe nawe sigalayo gyokola ki gyoli, omumpi sigala nga oli mumpi, atali mumpi naye bwotyo. Tutandika kwekyusa ng'ogamba nti ate kati kenalokoka n'okola kino ne kino, wabulawula ebitakkirizibwa. Kyova olaba Bayibuli esongako abaali abasamize mulekerawo, abaali ababbi mulekerawo, abaali bakola mubirekerawo, naye bino ebyenkula yaffe newa gye tuva tulina sigala nga kyekyo. 18 Was a man already circumcised? Bwobanga wasangibwa nga wali wakomolwa sigala nga oli mukomole, bwe wasangibwa nga toli mukomole sigala nga toli muki, okusalawo kukwo Bayibuli ekolaga nti Mukama waffe ekyo takikutaddeeko. So ebintu ebyo Bayibuli etulaga nti obukomole n'obutali bukomole tebulina kyebukola kyebugasa, n'ekisinga obukulu kwe kukuuma ebiragiro bya Katonda. Osobola okuba nga oli mufumbo nga tobigondera, osobola okuba nga toli mufumbo era tobigondera, osobola okwekyusa kala era n'otabigondera, n'okyusa obutonde bwo era ebintu ntubwe bitono Bayibuli tekola kitebikkiriza. So kyava agamba nti buli muntu yenna mu Lwabiri asigale nga bwe yayitibwa. Olwabiri mu olumu agamba nti yali omuddu sigala nga oli muddu, eddembe sigala nga oli ki ng'oli wa ddembe. So akoona ku kyo n'akoona ne ku kiri. Gwasangidwa ng'oli musibe enjiri nekusanga mukomera oli mulokole newankubadde okyali mukomera, gwasangidwa ng'oli wabweru wa komera oli wa ddembe newankubadde oli ki oli mukomera. So ebintu ekikulu mu byonna alaga nti mmwe mwagulibwa muwendo, so temubeera baddu b'abantu. Olwabiri mwenya, brothers or sister, each person is responsible to God. Abooluganda mwenna mulina okitegeera nti buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa eri Katonda and should remain in the situation they were in when God called them. Balina osigala mu mbeera eyo Katonda mwe yabayitira. Olwabiri mwetaano, about the virgins, ku nsonga ey'abo abatannabafumbirwa, I have no command from the Lord, siina kiragiro okuva eri Mukama. But I give the judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. Naye mpa ekirowoozo n'okulamula ng'oyo olw'ekisa kya Katonda omwesigwa. Ekyo jjukira nakugamba nti bino bimu ku bintu ebiraga nti Pawulo yali mulabirizi ow'enjiri, atagigattako atagezaako nagitolako, ekintu yakyogeranga bwe kyali kigwanidde okubeera nga kyogerwa owatali kola ki kutabika nsonga yonna. N'agamba mu Lwabiri omukaaga, but because of the present crisis I think it is good for a man to remain as he is. Tolw'embeera eriwo ndowooza kyandibadde nga buli muntu asigala nga bw'ali. Embeera ezo ze twagala tutegeere, embeera Kipolo agamba present distress. Waliwo ebintu ebyenjawulo ebiriwo, okunyigirizibwa, obwavu, endwadde, kino kiri kyalibadde kigwane. Kati oba oli emisolo gye bagenda mu maaso n'okuba nga baleeta nga bongeramu bimalirako ddala omuntu emirembe singa abeera nga teyateekateeka ndowooza ebulungi n'okuba nga atunulya Katonda n'ekigambo kye okuba nga yeesiga Katonda. Olwabiri mu omusanvu, and you are bound to a wife. Are you bound to a wife? Olina omukyala, don't seek to be loosed. Oba olina omukyala sigala ne mukyala okuba ogenda kwonoonera bwere kubanga waliwo distress. Are you loosed from a wife? Do not seek a wife. Mulina waliwo abaawukanye, tugambe mu mbeera oli mukyala ofiiriddwako omwami, oli mwami ofiiriddwako omukyala, oba tugambe osangiddwa nga mwali temuli balokole, gwe n'olokoka then munno n'asala okuvira nga si gwamugobye, agamba tonoonya. Olwabiri mu omeka 8. But even if you do marry, you have not sin. Naye singa oba osaze ofumbirwa muba temwonoonya. Baliwa omuntu nga abadde singa n'awasa batayonoonye nga Pawulo yatulaze eri, and if a virgin marries, she has not sin. N'oyo yaviirwako tugamba mukyala oba mwami we baba bazeemu okufumbirwa baba tebonoonye, ate atafumbirwa nko singa asala ofumbirwa naye aba takola kitafu tayonoonye. Nevertheless such will have trouble in the flesh. Naye mmwe abayingira mu nsonga ez'obufumbo mujja kubeera n'emitawaana. But I would spare you. Mujja kuba n'emitawaana. Emitawaana egyo Pawulo gy'agamba si mirala. Bw'ayogera ku mitawaana asonga ku nsonga ey'obwetaavu obusangibwa mu bufumbo.
luli wali omu ng'ogula kino ogula kiri weekola ebintu nga byangu amangu naye kati ofuna omuntu owokubiri nga naye alina ebyetaago bye mumala nenfuna abaana nabo balina ebyetaago byabwe. So waliwo simanyi waliwo okugula kino waliwo ogula kiri waliwo school fees waliwo sasula mubeera waliwo kwegamba ebintu ebingi kati n'ebintu ebirala ebyanga emitawaana omutume byasongako nabyo bizingiramu ensonga ey'okubeera nga abantu buli omu engeri gyali yeeyisaamu ng'akyali yekka ate atandika okukyusa enneeyisa eyo n'asobola okuba ng'akwatagana ne munne. Kajjukira bano abantu ababiri newankubadde baagalana bonna bakyagenda mu maaso n'okukyusibwa mu ndowooza zaabwe ate bonna baakulira mu famire za njawulo. So ne mu bufumbo mubaamu embeera ey'okusika omuki omuguwa wano ne waali. So ezo gye mitawaana Polo gyogera kubanga ng'oyinza okuba ng'okyuse ennyo kuyita mu kigambo kya Katonda naye ate munno nga takola ki takyuse nnyo. So byebyo ebintu ebisobola okubeera n'emitawaana emirala gisobola okubeera nga gibeerawo mu bulamu obwaki obw'ensi. So olw'abiri anyongera n'agamba but this I say brethren that the time is short. Naye kino njogera abooluganda obudde butuweddeko obudde butono nnyo. So that from now on even those who have wives should be as though they had none. Obudde butuweddeko ekitegeeza nti gwe mwabalina abakyala mutuuka okubeera nga abatayina kyo omutume ekyasongako tujja kitegeera olabimwena. Ate mmwe abakaaba mubeme kubeera muleme kukola ki kukaaba. Ate mmwe abasanyuka muleme kubeera nga abasanyuka. Ate mmwe abagula mubeere nga abo abatalina kintu kyonna. Olwasatu era abo abakozesa eno ensi mubeere nga abatakola ki abatagikozesa kubanga eno ensi yakuggwaawo. Katannyonnyola mu 32 but I want you to be without care. Naye njagala muleme nga temulina kweraliikirira. He who is unmarried oyo atafumbirwanga afaayo nnyo eri ebintu bya Katonda n'okubeera nga amanya oba anoonya engeri osanyusaamu Katonda. Olwasatu naye oyo awasizza abeera afaayo nnyo ku bintu eby'ensi era n'engeri y'okusanyusaamu ki mukyala we. Alaga nti mu bintu byonna ebisingira ddala okuba nga bikulu byebyokubeera ng'alaga nti oba oli mufumbo oba toli mufumbo. Ensonga enkulu ey'okubeera nga tufaayo nnyo nga tusigala twewaayo eri okutegeera Katonda n'ekigambo kye, eri okumuweereza kubanga eno njogera ya bulijjo. Omuntu abamu basangibwa nga ne bayitana kubanga awasa oba afumbirwa ng'era teyeewaayo nnyo okutegeera Katonda n'ekigambo kye, aleka n'agenda afuna ekyokwekwasa eky'obufumbo n'alyoka akugamba muganda wange sirina bwe nsobola kikola. Okimanyi ndi musajja mufumbo, okimanyi ndi mukazi mufumbo. So ne babeera nga baddirira mu mbeera yonna. Ne Bayibuli etulaga omuntu asooka mu bintu byonna bye tukola oba mirimo oba kola Bayibuli eraga no mu kutya Katonda amagezi mugakola ki mugasooka. So ne mubeera buweereza tetuteeka buweereza waggulu wa Katonda. Katonda yasooka mu byonna era yatukulembera mu byonna. Wabula bw'ayogera mu context oba mu ngeri ey'abano abatannabafumbirwa n'abafumbiddwa alaga nti bwe kituuka kwabo abafumbiddwa ate abamu balina engeri gye baddirira eri okwewaayo kwabwe eri Katonda n'ekigambo kye. Omutume byanyweza kati okulabula kwatuwa nti kubanga ensi eno yakuggwaawo n'obufumbo bwakoma ku nsi kuno n'ebisigadde byonna ebiyinza okuba nga bitusanyusa, kikulu nnyo omuntu ne mu masekkati ag'obufumbo bwo okubanga weewaayo nnyo eri Katonda wamu n'ekigambo kye wamu n'okumuweereza kubanga ebyo ogenda nabyo mu ggulu teriyo kuwasa. So amaliriza ng'alaga mu Olwasatu mo enya ngagamba there is a difference between a wife and the virgin. Waliwo enjawulo wakati w'omukyala n'oyo atafumbirwangako. Kyava agamba nti to this I say for your own profit. Bino mbyogera ku lwammwe, not that I may put a lash on you. Si kuba nti mbateekako omuziziko but for what is proper, naye okubagamba ekyo ekigwanidde that you may serve the Lord without distraction. Muweereze Katonda watali mbeera yonna yakubuzaabuzibwa, watali kwekwasa. Agambye that you may, abafumbo okukikola watali kwebuzaabuza, abatali bafumbo okukikola watali
kwebuzaabuza. Olwasatu mu omukaaga kitegeeza nti bw'agamba distractions ezo zisoboka okubaawo. Okitegeera otandika weewaayo nnyo leero kati obawulira sikyasobola kuŋŋaana kubanga amabanja ag'ewaka gantwala, abaana bantwala, omukyala antwala, omwami antwala, abaana bantwala, ennyumba, engoye, bino biri ebyo byonna jjukira bigenda kuggwaawo n'ensi. Abaali bawaayoko nga bawagira enjiri eya nnamaddala nga baali bagimanyaako nabo ate ne baddirira natandika okugamba nti munaye sirina kantu konna kenkyasobola kola ki kubeera nga mpaayo ku lw'enki ku lw'omulimu ogw'enjiri anti buli kyonna kyonna abaana bakitwala. Omukyala akitwala, simanya bano bakitwala n'ebisigadde. Bayibuli eraga nti omusajja omuntu yenna omukkiriza kiba kimugwanidde okufa ku maka ge. Mu masekkati g'okufa ku maka ge kiba kitegeeza nti abeera akulembeza Katonda mu bintu byonna. So kitegeeza labirira mukyalawo n'ebigwanidde okubeera nga labirira mukyalawo, labirira amakaago, then n'ebyo byetaagisibwa okubeera nga birungi byakuwagira biwagire. Olwasatu mu omusanvu n'agamba nevertheless he who stands fast in his heart, naye leero yasalawo mutima gwe having no necessity but has power over his own will. Oyo aba asazeewo n'agamba nti munange nze eri bataata bano abalina abaana baabwe ab'obuwala nga bwe tumanyi nti mu nsomesa oba ebyafaayo biraga nti abantu bano abayitibwa Abakolinso bataata mu bo abamu abaali beewaayo nnyo mu bintu bya Katonda baali bakirowooza nti kirungi nnyo okuba nti bawala baabwe embeerera tebagenda mu maaso kubeera nga bayingira mu nsonga ez'obufumbo. So ne basalawo nti no engeri bawala baabwe embeerera gye basobola okweweerayo ddala mu bintu bya Katonda kwe kubeera nga tebafumbirwa. Naye omutume awandiika ng'agamba nti omwana singa aba akuze ng'era ali mu myaka egy'emituufu mu luno olwasatu mu nkaaga, but if any think that she is behaving improperly, singa abeera omuntu ena alowooza nti yeeyisa mu mbeera etali nnungi eri muwala we ng'ate muwala we atuuse ku myaka egy'ekikulu nga wuli yandyagadde ofumbirwa, oyo omwana abeera talina ki musango gwonna gwakoze agende mu maaso n'okola ki n'okuba nga afumbirwa. Naye mu oyo abaaganya akyasobola okusigala wansi w'emikono gya taata we, wansi w'obukulembeze bwa taata we, kubanga era aba takoze ki ate ye abeera tayonoonedde, abeera akoledde ddala ki bulungi. So olwasatu mu omwenda n'agamba a woman is born to her husband as long as he lives. Omukyala ayina asibwa mu bufumbo obwo bw'ayina wakati we n'omwami we, wabula singa omwami we afa olwo omukyala aba wa ddembe okuddamu ofumbirwa bw'aba asazeewo kubanga ebintu byonna bya Mukama ng'era bwe tulabye ddala mu Balumi Esula ey'omusanvu olunya olusooka paka olwokuna. So Pawulo ensonga agigala ng'agamba nti yawa ekirowoozo kye n'agamba nti abo bonna aba basaze osigala nga si bafumbo ate baana basanyufu nnyo. Agamba she is happier if she stays as she is, nti singa aba omukyalo otafumbiddwa ate ajja kuba na musanyufu na nnyo, kubanga jjukira obeera n'omuntu atalina bakuza bujja ndowooza ye waliwo emitawaana gy'ensi agamba sanga waliwo okusanyuka okw'amaanyi okulirawo. Nejjukira Pawulo mu byonna byasomeseza takkuliriza bukulu bwa muntu kubeera nga si mufumbo waggulu w'omuntu omufumbo abyabiraze nga byonna birabo. So olw'emitawaana egy'ensi ke akantu akamu yemu ku nsonga gy'agamba nti abo abatali bafumbo ate balinako enkizo kubanga tebalina bwetaavu bungi, beetaaga kino beetaaga kiri beetaaga kino, ebyo byonna. Naye jjukira obufumbo bwatandikibwa Katonda. Pawulo ng'akimanyi ddala nti aba bakikoze aba tebakoze bubi kuba Katonda yatandika era gyagabirira okulaba nga buli omu amuyisa mu mbeera eyo ey'okusoomoozebwa. Kansubire bino bye tuyize mu ssuula ey'omusanvu binaabako bye bigenda ddala bye binaayamba okuba nga bekkaanya ensonga ez'enjawulo, era alagidde ddala nti omuntu yenna agamba nti wakubanga awasa talina kuwasiza wabweru wabula baaliwo abagwanidde kuwasa mu Mukama. Omukyalo oyo abasaze okubeera nga addamu afumbirwa, tafumbirwa wabweru wabula afumbirwe mu Mukama. Omusajja yenna bw'aba asaze okuwasa tawasa wabweru wabula awase
nga wasa mwabo abooluganda. Tetukkirizibwa kubeera nga oli mulokole wasiza musiraamu, wasiza mukatuliki, wasiza simayimuno, bano baki ba Seventh Day Adventists. Ebyo tebikola. Mulokole munno kubanga bakola ki webali, ate ensonga ne zibeera nga zifibwako bulungi. Jjukira omuntu wemba nga temukkiziganya naye ku kye tuyita doctrine oba ensomesa ya Bayibuli n'obufumbo buba tebunyuma nyini ddala. So bintu bino byasooka twala kadde omuntu ne wekkaanya ekintu ky'ogenda okuyingiramu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere eri mmwe mwenna emirembe gitagwawo. Amiina.